Orutaro ruli makati wa bantu ababiri. Ebife bibiri n'abantu ababiri. Tureke kwebuzabuza. Rebecca Kadaga incumbent, deputy we Olanya incumbent. Sigenda kudenga bekyali. Kati ngaffe abamanye by'omunda. Mmanyi lwaki Kadaga ruli yawangula. Deputy nasigala nga Olanya. Orutaro rwali makati w'abantu ababiri. Mmanyi abantu abarulimu. Oyinza no kubayita ba mafia mu government eno oba mu NRM eno. Era nzijukira bulungi. Olanya tiyakora kampini yadde n'omulundi n'ogumu ku kifo ky'obwa deputy. Nga kivudde mu kunyiiga lwa kumusuuza kifo ky'obwa speaker. Bali abengambye nti ba mafia bali bamusindise akube Kadaga atwale kifo kye. Era bwe bakimusuuza n'agamba nti mwe muntadde mu kino katono obwa speaker nze sigenda kukuba kampini. For the first time President Museveni yajja mu parliament nga yagala buli muntu arabe anagana kulonda Olanya ku bwa deputy. Kikibangawo n'enganda ekyokoze okumala gavaayo bwotyo nganda yandiba humiliated. Ekitaba yes, in fact nganda will lose miserably. Owenjogerera narabye ne gundi yatade ku mukutu gwa Facebook. Kona bubasari bwe yagamba nti I have already made up my mind. I am for Kadaga. Atesiye ni eka bonna bagenda kuwagira Kadaga. Kadaga akomyo. Nsemu junganda sigare nga katika mukeshibirite. Naba baba FDC abanji tubagenda kumuwa. Kubanga banji munanga banji ate no kusingira ddala beegura no kwegura. Why Kadaga yogoraba ali mu kifo ekyo mutawana yagaba n'engendo egende ebweru. Bano bana ali ne byagaba ori kabaka mu ntebe ye. So omuntu yeno wa opposition yeguya Kadaga. Yes. Kababe independence. Kadaga yali n'obuyinza mwana watu kubagaba mu bukiiko waliwo n'ekyobukiiko. So ngoraba basinga obungi bonna bali ku Kadaga independence na opposition. Kati nganda bwabeto bekamo nagamba nti nange ndi opposition nesimbyewo abayagala kutura mu opposition. Bwa kutura opposition bali ne banywerera ku Olanya abamu bawedi nga Kadaga bamukubye. Kati nganda bamurabira mu kifecho nti yandiba alina ba mafia bakolereri kitufu nkolaba nganda tosobora kubuuka mu kino nchogeredde wan nganda togenda kubuuka mu kino kubanga orutaro orukadaga rwagenda okufuna kati turubanga orusinga na ruli kubanga NRM ekifo kye ekino ekisanje ekiddako ekirabanga kya mutawana kubanga ekisanja kino kyandeba muna nokwogera ku transition ngoraba mulimu ebintu bingi ebibagala kwogerako ngoraba President Museveni agenze mu myaka 8 bwasalawo n'agamba nti banange njagala kulekera gundi ebintu bingi bagenda kubisa mu parliament kyovura babagala papeti yennyine gye baba bakozesa eringa katuni nga bagikyusa bwe bati nga Kadaga esho yandiba rigid mu kulaba okwabwe ate opposition kyemwagalira ntayo at least oluusa agaanamu disadvantage eri ku Olanya kyekibinje ekimusponsoringa akabinja ka sponsoringa Olanya kamanyiddwa sagala kwogera wano n'abaturiza bo bakamanyi sagala kwogera ne gender ori akakulembera bwenjogera ku gender muyinza kumumanya bulungi sijja ne mbagamba bwe murabanga president yajja mu parliament n'atura wo bwati nga yagala baronde Olanya ku bwa deputy mumanye kyentegeeza. So orutaro awona cho kiyinza kuyamba Kadaga nibama chances za Kadaga kufuuka speaker nyingi wabura nze ntunulira ebinubule ebigenda okukona opposition nze mwende nze ndabamu enjatika
ku kintu kya Ssemuju kubanga gotorowoza ngabwe nkora analysis nabarara bajja kuraba bagambe ne Ssemuju ori kuki kubanga nze kyendaba wewe sisobora kusoma kati Kyagulanyi kumusoma 100% ebyagenda kugamba abantu be naye at least nga 50% sobora kugisoma ekisooka Kyagulanyi talina buzibu nnyo bw'amaanyi ne Kadaga ojukira bwe yagenda ne Kamuli Kyagulanyi yakampiningira Kadaga munafe nayitamu nagenda era Kyagulanyi nga tonagenda wala era na Kyagulanyi naye nawangurawo tolaba nti bantu bamukwano kati ndaba okwegata kwa maanyi kubanga nupu ye reading ye game changer extra minutes Kyagulanyi bwanato wa order naga atenga alina kugikora bwanato wa order nagamba nti wuyo Kadaga ajja kwasonzeyo gundi mukwano gwange janaraga wesimanye Ssemuju kwanga kiba kitegeeza nti bakutegedde Olanya ajja kwamaliriza wabula ekyesigenda kuwagira ikintu kyogera mu lwatu Kyagulanyi ajja kubakoza ensobi bwagamba nti naye aleeta omuntu yesimbe ku bwa speaker. In fact okwesimba ku bwa speaker mu parliament nga tori wa NRM is a great joke. It's a joke. Ochiye kivako bubi kubanga oraba nti waliwo ekintu kyeraga orali n'ababaka 14 muri na 10 what will you do? You have nothing to do. Kubanga oli zirindigaze aja kuzita zona meme is responding so remu NRM ndaba mu rutaro rwa Mutawana kubanga ndaba Olanya afungize eshonga ate Olanya bwa bafungize eshonga nzaba muwagira mbamanyi nabo si bamuzanyo barina ne capacity. In fact let me tell you this, Olanya abantu bamuwagira barina capacity no kugura babaka ba parliament no kubagura omukomu bajaguli omukomu ni babagura ni bawa Olanya. Omubaka wange gwenjagala ennyo Ssemuju Ibrahim Nganda naye gena kwesimbawo yarangiridde ku bwasi ayagala ekifo kyo bwa speaker. Kati abantu njagala mu mpulirize abantu bangi bo waliwo ebyobufuzi biba bitambula naye entambula gye bitambulamu nga biri wala bibeekwese tibabiraba. Ekisooka Ssemuju Nganda wa FDC muna struggle wa FDC musajja mulwanyi mupambanyi wa FDC lina babaka 3 mu parliament. Imwe mulowooza lwaki Ssemuju Ibrahim Nganda yavuddeyo bukuukubire nga balina 3 n'agamba nti ngenda ku bwa speaker. Omuntu yalirinze nalinda bakamaabe kubanga bakamaabe be banu. That's a fact. Ekisooka balina babaka bangi 61 mwe mulina 3 yalirinze sina kindi yali bebuuzizaako banange ngenda mu kino naye kusinzira nga bwayogera tanabebuuzaako yadde ekyo kyo kyeraga ali kuki kati fe kyetunyoonya manyika mbabulire no government enkola gyekoramu osobola kugiwagira indirectly nga totegedde oba n'ogiwagira ng'otegedde. Olutalo luli makati wa bantu ababiri ebifo ebibiri n'abantu ababiri tuleke kwebuzaabuza. Rebecca Kadaga incumbent, deputy we Olanya incumbent. Sigenda kudenga bekyali kati ngaffe abamanye by'omunda mmanyi lwaki Kadaga luli yawangula deputy nasigala nga Olanya. Olutalo lwali makati w'abantu ababiri mmanyi abantu abalulimu oyinza n'okubayita bamafia mu government eno oba mu NRM eno. Era nzijukira bulungi Olanya tiyakola kampini yadde n'omulundi n'ogumu ku kifo ky'obwa deputy nga kivudde mu kunyiiga
wakumusuza kifo cyo bwa speaker bari abengambye nti ba mafia bari bamusindise akube Kadaga tware kifo cye era bwe bakimusuza nagamba nti mwe muntadde mu kino kato nubwa speaker nze sigenda kuba campaign. For the first time President Museveni yaja mu parliament ngayagala buri muntu arabe anagana kuronda Olanya kubwa deputy kikibangaho nante kamera iraza akola yemirire eri mu mateka president ajana nagura worutura wa parliament naye korwe yajanga bagara kuronda baruizingira point of order no yiba nanga kati azje kukora chikati naye yaze kulonda naye nga aze kuragira buragize baronde deputy kubanga deputy yaranyiza ngamba nti mwanteka mu kintu kino kati kuruno sigenda kukora na campaign. President Museveni yakorera campaign Olanya kati sigenda mu bingi mutegere wawe kyava na ngamaliriza orutaro rumakati wa speaker Kadaga ne Olanya inzo mukurabo okwange nganda bwatagenderere yandirwe tabamu ngatategede obanga ategede ekisoka speaker ono gwe muraba Kadaga alina ekitwita block vote kuruda rwa opposition aba opposition ni bonna kangamba abasinga bonna bavayo ne bawagira Kadaga kubanga abaraba yali muka munyenye Urusi yabatira kuri so nagamba nti namwe mwogereyo Urusi nabayamba ko mu bintu ebimu wewe wa NRM manya wali we bibe bisinga singana bagamba nti mu kifo cyo bonna babi nayo no afazali kataba opposition mo bagamba nti mu kifo cya Olanya afazaro no Kadaga ne NRM muri mwe kibinja cyo mutawana nga kiri nakiwagira kiri nabakiwagira abesobora kwogera na wano nga ba mutawana nenga swa NRM nga ba NRM nnyo nga bo bagala nti Olanya yatukolera baso nati ye mwango kakati anti bo bakira banti ye abanguyira bomo muraba nga papeti yabwe kati nawo Kadaga yesize block vote mu opposition owenjogerera nganda ayesimbyo wa opposition ayagara kutura mu block vote ya Kadaga oraba wenzije naye bwabaje kutudemu oro rutaro bwe runyinyikira mu nkambi ya NRM wanu bwebe kutura Kadaga benza kumukuba kati nganda bakolerani kati abantu babulijo kati bewunya kino kyenjogere wenkije inze banenge mbarengereze kintu kyawara ekyenjogere in fact nganda zagwe naronda magara nyo nganda mu Rwanyi ne ngande kyokoze okumara gavayo bwotyo nganda yandiba humiliated ekitaba yes in fact nganda will lose miserably owenjogerera narabye ne gundi yatade ku mukutuko gwa Facebook kona bubasari gwa government I have already made up my mind. I am for Kadaga atesiye ni ka bonna bagenda kuwagira Kadaga akomyo semu junganda sigare nga katika mukeshibirite naba baba FDC abanji tubagenda kumuwa kubanga banji munanga banji ate no kusingira ddala begura no kwegura why Kadaga yogoraba ali mu kifo isho mutawana yagaba nengendo egende bweru bano bana ali ne byagaba ori kabaka muntebe ye so omuntu yeno wa opposition yeguya Kadaga yeguya yes kababe independence Kadaga yali n'obuyinza mwana watu kubagaba mu bukiiko waliwo n'ekyo obukiiko so ngoraba basinga obungi bonna bali ku Kadaga independence na opposition kati nganda bwabeto bekamo nagamba nti nange ndi opposition nesimbyewo abayagala kutura mu opposition bwa kutura opposition bali ne banywerera ku Olanya abamu bawedi nga Kadaga bamukubye kati nganda bamurabira mu kifecho nti yandiba ali na ba mafia bakolereri kitufu nkolaba nganda tosobora kubuka mu kino nchogeredde wan nganda togenda kubuka mu kino
kubanga orutaro orukadaga rwagenda okufuna kati turubanga orusinga na ruli kubanga NRM ekifo kye ekino ekisanja ekidako ekirabanga kya mutawana kubanga ekisanja kino kyandeba muna nokwogera ku transition ngoraba mulimu ebintu bingi ebibagala kwogerako ngoraba President Museveni agenze mu myaka 8 bwasaro nagamba nti banange njagala kulekera gundi ebintu bingi bagenda kubisa mu parliament chovura babagara papeti yenyine jaba bakozesa eringa katuni nga bagicyusa bwebati nga Kadaga yandi ba rigid mu kurabo kwabwe ati opposition kye mwagalira ntayo at least orusa agana mu onotakaruba naye Olanya nga bamuraba lazima alinga ki wabula nga amaliriza Olanya ate ku politically kuva mu kitundu kyalimu alina ground enywevu ekisoka Kadaga ava mu Busoga kyagura nyunda jikuba najiteeka kutaka ate mwagala wulira naye Olanya ye eyanga ye vice chairperson wa NRM mambuka ye yajiwangura oraba Olanya wayesigamye ebyo bintu bikora mu campaign nete bikora mu parliament mu parliament namwe bikora kubanga oja bwobo campaign ngoja kuyimirira kuki banga these people will campaign before parliamentarians Olanya aja kuva government inze omuntu atansima wano parliament nja kumwewunya nakola ekibina kyali mu ne mukama wange navayo nga ndi muwanguzi Kadaga agenda kukora atya nti nze nakola nyoni bankuba kakati akona ko ka element ka mutawana eri Kadaga wabura Kadaga omukisa gwalina abantu ababaka alino omukisa gwo kumwagara abantu bamwagara ababaka east mu Uganda east yina member parliament abangi yes 126 ate nekirara na Olanya kigenda kumukora obubi ngojeho kuba pepeti owetwogerera chief justice ava mu kitundu kya Olanya mwava ekijja mukola bubi tufugibwa amasiga asatu parliament efugibwa amasiga asatu esiga lya executive likolembwa president ava mu western region nilifugibwa dalilo kubiri nifugibwa Kadaga ava mu eastern legislature elyokusatu elya orifunse winyodoro one yafubutude kyaguranye naswaza nensi erava mu mambuka agomba masiga asatu so Olanya nayo cyandi mukora bubi odemo focus speaker atenga chief justice ave wamwe kucharo ndozora abayiga naye ebyo byonna Kadaga in fact Kadaga ye second vice chairperson wa NRM mu gwanga lyonna ngawa man President Museveni ye chairman Hari Haji Moses Shigongo ye first chairperson then Kadaga ye second vice chairperson mu gwanga lyonna wa speaker abamaze da Kadaga anti kakati bayinza kumubuza nti naye munange wamwe kyagunyinga yatukuba natutta wali rudawa okimanyi nti kyagura Kadaga n'umukamuli kyagura yeje wangura manyi ebyo bufuzi kati bijje kutuuka we babalira kati singa Olanya badampuliriza yali nebaziza omukorede campaign muwe kyokogera engeri janakuba mugundi Kadaga naye ebyo byonna nga tubitadde awo orutaro ruliwo disadvantage eri ku Olanya kyekibinje ekimu sponsoringa akabinja ka sponsoringa Olanya kamanyiddwa sagala kwogera wano n'abaturiza bo bakamanyi sagala kwogera negenda ori akakulembera bwenjogera kugenda muyinza kumumanya bulungi sijja ne mbagamba bwe murabanga president yaje mu parliament natura wo bwati nga yagara baronde Olanya ku bwa deputy mumanye kyentegeeza so orutaro awona cho kiyinza kuyamba Kadaga nibamanya abantu nti nemwe munarya nga buli kamu buli kamu
so ejo kintu kya mutawana kiyinza kukolera speaker wewe wonze speaker onukati wenjogerera simuwagira onukadaga lulina muwagira naye kati kulunu simuwagira omanyiri washi nze sagara president Museveni yatukora bubi president Museveni yareeta omuze mu gwanga muno buri muntu yena kwata akafu abera mu kafa yagara kafiremu Kadaga oyo yabeera mu parliament kuva mu 1989 nga minister wa parliamentary affairs n'okutuuka olwaleero njagala mbabuuze basajja mwe n'abakazi mwagala kutufiirako buli kaseera buli muntu anakwata akafa kafiiremu kati ne speaker agamba tikane nange kankafiireko ate mwana wattu Kadaga ekyagenda okubakubisa bali ayinza kubabuuza ekibuuzo ekimu ayinza kwagamba ye nduddewo okusinga gundi mugamba ki Meja General Matayo Kyaligonza yali anyonya obwa chairperson vice chairperson bwe waffe manyi Western region nene Kigezi sub region Ankole Bunyoro and Toro Kyaligonza va Bunyoro naye yabadde atutwala mu Western region mu kuludda lwa NRM kati Kyaligonza mu 2006 nga besimbye ku bwa NRM muko wa president Rwabogo yara yesimbye ku kifo cyo bwa vice ayaya yagara kucyesimbaho ku cyo bwa vice ya person mu Western region kati natandika kusojegana ne Kyaligonza nga Rwaboga mugamba ntango kadiye turekera abavubuka Kyaligonza yazo omuliro ogamba nkadiye kusinga nazarawo nkadiye kusinga sezarawo gwali muliro gwa mutawana president yavayo nagamba Rwabogo nti buveeko obu kakati waliwo ebintu abana byabufuzi baffe wali ebintu bye boogera nga tibefumintiriza repercussions bati bamanye ebivaamu binaabeera ki kati Rwabogo iye nga muko wa president yali tasuubira nti Kyaligonza ayinza kumuddamu bwatyo nongamba nti nkadiye nze Kyaligonza gwe mwana gwe nonjoga nkadiye kusinga sezarawo nkadiye kusinga sezarawo ekyo kyokka kyatabula system n'olwekyo ne Kadaga bwe banamugamba nti naye nawe oluddewo ajja kugamba nti nze nduddewo okusinga gundi kati chances nze bwe wose wagira Kadaga kati chances za Kadaga okufuuka speaker nyingi wabula nze ntunulira ebinubule ebigenda okukona opposition nze mwende nze ndabamu enjatika ku kintu kyase muju kubanga gotorowoza ngabwe nkora analysis nabarara baja kuraba bagamini nese muju ori kuki kubanga nze kyendaba wewe sisobora kusoma kati Kyaguranye kumusoma 100% ebyagenda kugamba abantu be naye at least nga 50% sobora kugisoma ekisooka Kyaguranye talina buzibu nnyo bw'amaanyi ne Kadaga ojukira bwe yagenda ne Kamuli Kyaguranye ya campaigningira Kadaga munafe naayitamu nagenda era Kyaguranye nga tonagenda wala era ne Kyaguranye naye naawangurawo Tarabante bantabo ba mukwano kati ndaba okwegata kwa manyi kubanga nupu ye reading ye game changer extra minute Kyaguranye bwa nato wa order naga atenga alina kujikora bwa nato wa order naga nti wuyo Kadaga ajja kwasonzeyo gundi mukwano gwange janaraga wesimanye semuju kwanga kiba kitegeeza nti bakutegedde Olanya wajja kwa mmaliriza wabula ekyesigenda kuwagira ikintu kyogera mu lwatu Kyaguranye ajja kubakoza ensobi bwagamba nti naye aleeta omuntu yesimbe ku bwa speaker in fact okwesimba ku bwa speaker mu parliament nga toli wa NRM is a great joke. It's a joke kubanga olaba nti waliwo ekintu kyeraga orali n'ababaka 1,400 mulina 10. What will you do? You have nothing to do. Kubanga oli zirindigaze
aja kuzita zona meme responding so mube strategic at least mwari bade murwanira ku kifo cyo bwa deputy awo mukavuyo mwinza kuitaho mukavuyo so si bwa speaker mwa murazenti musaga busazi you are political jokers bwe muna kwanga ukumaraga nze saga umuntu kumara geteka ku kintu cyarabantu kisoboka echo bwa deputy awo mwari gezezako wewawo NRM bwe najya ngari reorganized byone ngaburijo byone genda kubitwara wewawo ndaba nti murotaro ronarwo mwandivamu ebinubure bingi si kuruda rwa nupu oba opposition yeka ne NRM ne NRM ndaba murotaro rwa mutawana kubanga ndaba oranya afungize shonga ate oranya bwa bafungize shonga nzaba muwagira mbamanyi nabo si bamuzanyo bari na capacity. In fact, let me tell you this, oranya abantu bamuwagara bari na capacity no kugura babaka ba parliament no kubagura omukomu bajaguriwe omukomu ni babagura ni baworanya kubanga nubwemba dengamba nti oranya ava mu kitundu kimune chief justice owenyodolo sometime back twali nako vice president nga Muganda nga tulina prime minister nga Muganda nga tulina speaker nga Muganda at the same time. So changunyo kulaba changunyo yes speaker nga ate no kusingira dala kati nga Buganda ekubye mu 7 ne muteka kutaka ngoraba katashifutinze nosije ya mumanganyo kurunu oranya murete do kujiwamba ababika mwambale boto babagambi kati sibule tuve wano abaturiza mbasibude ntandise kufuna murungu banguba nja kubanga nzije abadokita bange bakore ekisoboka ekisente cyo abadokita bamanyi nti esawa yo tibanera alikirira sente zijja kulabika kinsingo kubagarako bamanyi nti nja kufuna mbawe zijja kulabika omukamange mubezi baffe era n'onsonga bannaffe bana flash lecture mu Uganda enganga twabasuubiza nti wetunaba mukuru Byarugaba tujja kuba nayo nakula tubaddeko naye wano era nga twabategeezeza mu kusooka nti munnaffe buli mbeere baawo tulaba anyu asobola okujogera ku natwa critical analysis as an individual such that any other person can be in position to understand what omusajja mukulu kyabayogeddeko buli mutasobola kyetegereza nye kijja kwerabira n'abategeezako nti nga babaddeko omusajja omulwadde naye kakati nga babagambye afunyemu olungu bangu atandise okudda engolo sijja kulekeraawo ffe nga ffe bana flash lecture mu Uganda please. We and you, we all because you are. We all because you are. Chiche ntegeza. Ngambadde ongambwe mutubereddeko mu bunibera yonna mutuberero ddala nganze abamu kwaba baddukanya guno omukutu tujja twewaddeyo okubategeeza okubajjukiza okubaga munange bannaffe omugongo mwezi mulamba tabaddeewo mutumeche tutegeeza tabaddeewo ne kakati nga bafunyemu obulungu bangu bannaffe ez'empiso nze nzaagala nezeddagala nzaagala nzisabye nga kinoomu kuba nti munaffe ffe ddoboozi lyammwe bemutasobola okutuukako mujje tukwatagire wamu tumuyambe abeewo tubeewo mubeewo tuba tuseeko ebifa mu nsi yammwe nga ffe na flash lecture mu Uganda tujja kwerabira Ajika Koma musajja oyo alombeddwa omwettane essimu ze nazo zibako ku ssimu awo mujja mulaba awamu ne www.amini.ug batunda ebintu ebikozeddwako ebintu ebikadde muyite ku mikutu gyabe mugule ate mutendeye ebintu byammwe sijja kukolabira muganda wange Karimex ku byuma tuyanze ega mu Mary batambule nabo Kabanda Hood anato kumaliza ebibuuzo anytime mujja kumulaba muzige ku press time amne fresh media bewantu betambana ku mikutu gyaffe musa kutoza mu Uganda ino kutwaliza mu tuyanze ege program yaffe bwete kumona ko lwaleero naye leero ebaddemu nkaawo mukuru Byarugaba ebbanga lyamaze ku ndiri akomyonga musajja obusungu bungi bobo ndi bamuyisaamu munange orabe kintu kyanganda kyenjogeddeko ukizembe kijja kuranda nnyo ngandara nga bwali nganda kijja kuranda nnyo kijukize abaronzi nakakubagano FDC yalina nenupu mu kuronda na uruzi ngena nimba letere ebintu njagala birusimbireke naye bakitegedde kati ngando kumara gajja nga tasoose kufuna blessings kuva mu bantu bari abanja banupu ye najja nga wa FDC ngoraba FDC
yandiba akakubagana kaliwo mu campaign kandi banga kakyagenda mu maaso mbasiibudde Lwase Tuvon mubere bulungi ate mweraba omukamanga asimye kati nga wakomyewo ku Friday era mujja kulanga twako updates ezibaddeko mu week akomata 10 mpeera mubere bulungi